Kristayo Kristo teyamugamba lwaki oyigganye kanisa yagamba ki lwaki onjigganya nze akitekinga pasono nti wokwata ku Makula oli kuye aweteeke waawo oyagala nteeka oliryo nze bwonkwatako nga nzeeri nga mugamba ddaddi bagolokose oliwa akitekinga pasono kasita kibanga kikwata ku kanisa ekanisa yeggwe nange ekanisa si Pentagon gye tugenda okuzimba yeggwe nange kasitoba nga wakeera n'omukkiriza leka bakukyawe kigenda kudda nga kisuukundiddwa leka bakulangire engatto bwe bujulizi bwe obwenkya ogambe baayogera bannange teri kinyuma nga kubeera mu kintu nga kiriko olugero nga tokigudde mu bugwi nze ntula ne musumba ne tunyumya gye tuvudde ne tuseka ne tugaba bannange baliwa nga baayogera tosobola musumba atera ogamba ntosobola kunywa amata maka nga toddugadde tofunye busa waliwo olutalo olubeera ku kintu ekirungi obulokozi bwaliko olutalo olwaleetera Yesu okuttibwa so gwe guma leka basige gwe tosiga kibi batunuulire butunuulizi kigenda kudda omukyala mu Bayibuli mu Acts ebikolwa by'abatume tugendeko mu bikolwa by'abatume essula ya 9 olunyiriri olwa 36 okutandikira ku 36 paka 43 ogenda dusoma lwogera ku mukyala ayitibwa Dorcas oba Tabitha omukyala ono yali abeera mu kifo kye bayita Joppa nga omukyala oyo Bayibuli etulaga nti this woman was full of good works charitable deeds yayina ebikolwa ebirungi ng'ayamba n'abanaku omukyala ono n'afa abantu be yayambanga be baanoonya Peetero nga bamunoonyeza ki tebajja kukkiriza Tabitha kufanya n'abakolera bye babadde ki babakolera bantu bameka abasobola okukusabira ng'olwadde odde engulu bantu bameka abasobola okukusabira ng'oli mbwavu oddemu ogaggawale zikole ki tuyimirirawo ku ssala z'abantu abalala ng'omuntu agamba bannange Mukama omukyala oyo mugaggawaze nga lwaki essala ye tagyesabira agitadde ku ggwe lwaki gwaweerera omwana we gwamulabirira mu kifo ky'ogeya nti omuntu oyo mwavu talina lugoye Katonda aba akulaze mulimu gwa kukola si kumugeya buli gwolaba nga talina lugoye Katonda olwagambye mwambaze atalina mmere si gwaseka bannanga abalokole ebikolwa bye biraga nti tuli balokole si kwata Bayibuli na kwambala ngoye oba mpanvu oba oli decent oba osaba mu nnimi ekyo kirabo twawule ennimi ekirabo kya Mukama n'ebibala by'omwoyo buli ajjula mwoyo abala naye bw'oba okyageya abaavu nga gwe Katonda yakusaasira busaasizi n'akugjayo abatasasudde fiizi ku kyalo gw'obamanyi mu kyaki gw'omanyi ekikaabyo oyo omukazi bannange oyo omukazi ennaku emulumye buli we tujjanga mu kyaki aba yeevulunga bannange enkuba ekubye omukazi oyo ekanani yakubuuza emukubira ki fiizi bannange fiizi tawa anti omusajja yamulekera abaana 6 kwatako omu mubuulire enjiri ng'okutte ku mwana omu naye Abamisiri batutte emikisa gyaffe lwa kuyamba
osobola okgenda mu ggulu nga Lazaalo. Naye nze nagamba Mukama ngenda mu ggulu nga Ibulayimu yali mugagga. Sigenda nga Lazaalo. Obugagga obuli bibiriko obumu nga tujjeeko essala zikola. Waliwo obugagga ng'ogenda bukolerera. Katonda atugamba nti buli awo omunaku ampoze. Omanyi ki kitegeeza okuwola Katonda? Omuwoze. Ddeyo buzza omubanje. Omugambe Mukama nkubanja. Omugabe Mukama mperera abaana 10. Engero 19 lunyiriro 17 lugamba bwe luti. He who has pity on the poor lends to the Lord, and he will pay back what he has given. Bannange musige mu baavu. Siga. Teekayo sente. Gwe tomanya kigenda kudda Katonda atugambe kigenda kudda nga kisuukundiddwa. Nga kyamuyiika omuntu wamuwa fiizi emitwalo 2 oba mitwalo 5. Laba omwana gw'oweredde bw'atuuka mu kifo nga ye minisita n'awa omwana we omulimu. Bw'ani agambye nti gwe omugagga oli garantiri nti abaana bo balibeera bulungi. Osobola obaweerera ne banywa enjaga. Era aboogera oluzungu nga baginywa enjaga bangi. Abali addicted ku mwenge nga boogera oluzungu bangi nga basoma. Bw'omuwulira amasomero ge yasomeramu omuzadde yayina ne banoonya ataalina nga ewa gyali nga be bagaba emirimu. Noonya abagagga b'omu Kampala bameka nga baana b'abagagga. Era ojjawulira nze neeweerera nanoonya kino nenkola bwe nti tudde ku kyokulabirako ekyangu. Pasita Bujinga abamuzaala balina ebizimbe bimeka mu Kampala. Okusonyiwa kya bwa Katonda. Buli muntu eyakola obubi ng'okyali mwana wamusonyiwa bw'waloka, si kyo? Okyabeesiga. Wadde wamusonyiwa omwesiga okudda mu bulamu bwo. Gwe lwaki olowooza bw'okola obubi kati mu maaso bagenda kukola bulungi? Bajja kusonyiwa naye nga tebakwesembereza. Yesu bwe yazuukira yanoonya baki? Bayigirizwa, teyanoonya Bafalisaayo. Abantu abamu bagenda tuuka mu biro byabwe eby'okuzuukira nga toli omu ku bantu be basobola okukwatako. Ogambe twakula naye ebyo by'ogenda osigalamu. Twasabanga ffenna by'ogenda okubeeramu. Twatulanga ffenna kananye